Etonda basonyiwe tukivuddeko kale mbadde nsaba mwami gundi omumanyiko wano simumanyi ate nga bangana nti atera okujjako ewoogere gwe manyi abeera salaamu ye ali wano kati bw'aba wano simumanyi ate tekinga katako okumanya bantu oba ogendekewa kyamaanyi obuuzeeyo lwaki sikulinamu mukwano tewagundaze mu kusooka manyi nti kola omunayuganda ekiseera ekyo omulagirire omwagazise naye kati naawe otaddewaawo ataabule musajja wa n'obudde olusi buzibye wagwa mu bantu tuyigirize abantu okwagala kwe kukulembera ensi oli aba tayagadde oli muyigirize omukwano nti bw'osanga omuntu mubuuze okubuuza omuntu kuba kugattawo olutindo wakati wo naye era bw'odda jjukira nti yeyambuuzizza luli naye bw'ompitako obuyisi oba tunneetaaga oba nzibodde kati tuyigize abaana okwagala kyekikulu mu nsi naye bw'obagga obaddala abantu obayitako bwoti tobageze tokola ki osanga ebizibu bingi ne bwofu bonaabona era ekirumanga kufumba mmere nga bafiiriddwa abantu ne batagirya buli amala oziika n'agenda emmere ezimbagala nali nkirabye omusajja yafukamira wansi yeetonda abantu balya emmere yali mugagga ku kitundu taziika ne babazza okuziika talya tanyumya n'abantu awo olubugo lwe lwa mitwalo 2 n'agenda lwakimukola kyamutuukako abaamuwa amabugo baamu naye nga amala okuwa yagenda essala y'okuziika etuuka nga tewali muzisi n'omu wadde obwo byali ebyo wabirabakuba maaso na maaso ne ku kyalo kwebirine bwe tugendayo enkya nga tewali aziika baawanga amabugo ne bagenda era omufu yaliwo okuziika leero n'asulawo abatamiivu kwe kujja ne bamugamba nti abantu bakusasula beetondere kwekuba kyamani kwekulaye kukunga abantu omusajja ne yeetonda ne bamuliisa ebita by'omwenge ne bamuliisa ki ekyo ne kiggwa ne baziika bwe bamala oziika ne batuula eri teri yalya naye talya ku nnyimbe z'abannemu nabo balina gye bali eka nga naye bwakola ki yeegayirira buto ebintu ebyo no bangi babikola kuva ku olwo yatandika okuziika yatandika osuza abafu kukufa ne mbuuse ekiro mu kufa yalina omuze ng'asindika abaana 2 oba 1 kubasindika kulumbe basuleyo nga teyetava waka asindikayo baana ababize mugagga zigenda okwelesa anti nange nali mwana twakunga gwe bala nti neeka basindika nsi nze nakiikirira famire yeeka nalinamu mukwano gwange era bwe bagamba ani agenda nasetukirawo ziga okuba saawa 4 ng'obwana wegoba ez'ekiro tewaliko muntu mukulu n'omu paka ku makya ekyo nakyo yakiriirira kati mutuuze mulungi yategeera ne sente inaweeko naye olaba ekintu ekyo bantu bangi bakitambuliramu nnyo talina budde ng'omba olugikuba ne wakusanga obusanzi awo oba olikuba waliwo n'abagana ku lubalaza ku geti temuyimirira kati ewaffe yali wano lusazi mukazi yali bw'atyo ng'alina bawala baaba naye ng'ekikomera kye tekiyingirwa tokyeriraani bw'akya ku makya n'afa yaliwe 40 ye yennyini abaana baggula ekikomera kyonna n'omufu waabwe munda teri muntu yalinnyawo wane lusaze wa abe 40 ne bajja ne beewuunya ekiri ku kitundu nga teri yadde alingizaayo nga talina ssente abaana baafuluma ne badda abwe ne balaajana bannange bamafuta ewaani batutula eri nga basala abantu bali beebuuza nnyo abajja buzibu ki abaana ne bannyonnyola baswala
baswalya kye bakola batwala omulambo ne batwala abaana ne batundawo naye gaba ekitundu bayiga kyenkana kituyigiriza abantu okwagala waliwo ebitagulwa na ssente nga mutima gwo na mukwano ebibikuuma ekiri kyogambye obuntu oli ki mu bantu tewali skeleton mu nsi eriko jjinja lya jjeno skeleton otegeeza omuntu nga yafa n'avunda amagumba ago tewali skeleton eraga wa lubuto tewali skeleton eraga figa gwe yepankira ku bantu olwa figa oli mukafu bwe bateekaawo obusikeleton bwe bateekaawo obusikeleton toyawula ka mukazi na ka musajja lino tosi n'obugagga nti gono yalina tekiriyo tewali alina figa ekyokka ekyasigalawo nga kiri nakyo buwanvu na bumpi ebyo byokka kyekyobugagga kye tulina nti bwe baziteekaawo enyimpi ojawula n'empanvu naye tewali bode tewali mutwe munene tewali kabina kirungi nekwepaakirako olw'obumpi ekyo tekirivaawo ne bwendifa ndikisigaza naye ate ekyo gyebali nga oli yeragira ku muntu olw'obumpi sikikoze bwe sibaawo oba muwanvu omanya obuwanvu bwo ng'onsinga ate bwoba muwanvu n'omuwanvu bwe tuyimirira ani naye osinga obuwanvu sifuddeeyo naye bwewabaawo asinga munne baga oyo muwanvu ku munne ffenna bwe tuba abawanvu ani obuwanvu bwo tebwa tebugasa nzirina muno nziteekayo nti era teokakwa nti gwe weerage naye ffenna enkomerero ntera obuteekayo naye ate onyongedde ekirala nti toyawula nti olwo yalina akabi bantu bagenda n'okubugula ne babugula tewali amanya nti eno skeleton yali nkazi ya figa yali jeno era gagga nga yasinga essente ojayo yamini n'ogigatta neya taata zezimu tewali njawulo n'amagumba omanyi ti skeleton teriyo yagumba ddene na ttono ey'omunene n'ey'omutono zezimu obadde okimanyi tusaawo n'ontwala nonzijukiza ku bye baziikudde omugenzi pawo eyo tuveeyo tewali skeleton esinga buginde bunene batukola mugumba eri kati weipanga toli wakabi na sente ziri waliwo skeleton ayinza okujja sente mu nsawo bajja otuma ekintu n'ekigula bugahama kyeki nyonyi bugaali baasi katonda mwenkanya omwavu n'omugagga bulangiti n'abaavu si bwavu boogeza bonna bunaku naye nga kyetulimbawa geego mazima gennyini naye agakaawa ku sayidi endala empologoma sinkambu nga namu nze akawanga k'empologoma bayize mmanyi okwesiga amasavu gayo nze gayamba kyagaza kiwaze kujanjaba bulijja ng'ojjagala kujjanjaba ye topiki ndala naye nze ngakozesa nnyo ag'empologoma enkambwe esinga obukambwe mu bisolo saisi ye nambemu eyeeryo n'engo ebyo bibiri bizibu naye ogisangawo nga kasekeritoni ayi ebanga ekyebibulo ky'omusota kiruma kati byewepanga temuli byewepanga twabira bakodde tokozesa maanyi go kunafu ya munafu kozesa amaanyi go situla omunafu bwe ubuntu tisikulwanyisa ove wookolera amaanyi g'olina tongoba wenkolera amaanyi g'olina nyamba nsituke nveewo kuba bwensitula nva wendi omugagga mu kikoomu abonaabona nnyo okusinga bwasitula banne ne bagaggawala bataano okitegedde bwe mbayamba ne tugaggawala bataano mba mpewusa emigugu mingi nina essimu ze sifuna naye bwe mbeera naasiwa mukange nsiwa mukaabukuku lugero olwo luli lutya naasiwa mukange asiwa mukaabukuku naasiwa okusiwa kwe twalina omwenge gwe tusogola ogw'embidde kati abasajja balina amaato gaabwe ogw'ebigere balina amaato gaabwe kati waliwo atayazi lyato nga yalikozesa yekka kati bwe lirwawo okugendamu omwenge liwumba empumbwe kati gwe atalyazika wotuukira okuteekamu ogugo liba lyawumba so bwe olyazika liba bize teriwumba woteramu ogugo liba liti
ngero ziyamba kuyigiriza abantu bakolagana ne bannaabwe kitegedde bwekitibwe kiri nsomye ebintu bingi kimanyi bingi byonjigiriza bingi abantu baliyo beebase tebafumiitiriza tebamanyi kyayamba tebamanyi nti ogenda n'olya emmere ya mitwalo 5 Afrikana oba akakadde n'okusoba naye ndi emmere ya 10 mmeka byetufulumye wali byonna bukyafu tekuliko bukyafu bwa bbeeyi tekuli teri afuluma bukyafu bwa bbeeyi era tewali bukyafu bwawula nti bwa Afrikana buno bwa katogo bwenna buwunya kimu era gye tubutadde teri ayagala kuddayo kati bye tulina okutegeera ebitalikyuka oba onywa wayini ffenna tufuka musulo gwa mwenge guwunya akaswaka ka bwalagi ka mwenge era otamidde wayini n'atamidde walagi lyonna ttamiiro era akuwunyako oba owunya ttamiiro n'ebyetwogera bya ttamiiro byebimu kati waliwo ekyebbeeyi wekitalabikira bw'oba olina jaketi ya mitwalo 5 nina yeena zonna jaketi era bw'oba ovuga era tugamba ab'ebijaketi abo anti mala kweyogera naye jaketi gyoyogerako ogimanyi nagigula London tugamba zenjiraba jaketi tewali kambasi egenda ku mukolo nebebaya miliyoni 4 oba fulaati omusajja yambala akasooso ke ka mutwalo n'anyuma nnyo ekisinga kambasi y'emiliyoni omukolo anti amala kweyogera eyo nagigula nno ku kisaawe Amsterdam naye ku mukolo gyoli mukumanyira musiru ku mukolo ayo tejja ne mu kooti ekooti ezabanga ez'obuvunanyizibwa ezitali zakati kati ebbeeyi waliwo ebbeeyi lwekutuulamu nga yiyo waliwo ekooti nesuuti nga bya mitwalo 15 naye nga waliwo empale nesaati nga bya miliyoni 3 naye nga tebyanjula twetaaga kanzu na kooti ng'olusi n'okuba mwambadde naye ng'owe miliyoni alinga obabya naye oyambadde emitwalo gy'ebiri naye ng'ogumidde ye yamanyi nti anyomye tetubiraba kuba yawulira ebbeeyi gye yabigula oyinza okuba nga agula ebbeeyi nga baakubba naye nga gwe wenyogera kimu bibiri ebyo nabigula nno ssebo toŋŋamba era ogiraba iyo omuyimbi gwe bayita Shakira okwambala kuba kubikka magumba kubanga emibiri egimu gyesisitaza ebintu ebyennyini byeyogera bantu nga babikozesa nkweyanjulira otegeere muntu kika ki gw'oyogera naye munsobi muntu kika ki oli wamayinja oli jeno oli kibibyo era lanka ezo zonna ziyamba kufuna kyolisa baana bo si bange oli nkuleetere famire yange onoonya kufa onoonya lumbe lunaakutta gwe gobeewo neŋŋamba am stupid man naye gwe okikoze kati wandeetedde omulalu wano kitegedde naye okikoze kati enkyawa oli oba gyendaga gye tuli enkya tuli buwanga babiri enjawulo y'okufa kusooka bantu kye batategeera nali ekkubo tewali ajja kulama naye kusooka abantu si bubabiziza bannaabwe kati bw'olya ekyemisana ku ssaawa 6 n'ekirya ku 10 bibaki si mmere era nti gwogikedde naye nange ndidde walire ffenna waliwo akula mu livansi nti ndi mu kavitiizi ntuuse Masaka naawe otuuse waliwo akula mu livansi kiri kyuka omuntu omu nga mugagga nnyo akula dda mabega nga bwatuuka mwana mu 5 addayo mu 2 nti omugagga sente zimusuuseko agenza omusawo Buganda akendeeze ku bugagga birisoboka waliwo omugagga omumativu mu nsi kubanga tewali muwendo gwa sente gwamanyi gwanoonya nange simanyi gwe nnoonya buli omu agamba nnoonya sente mmeka onoonya mmeka waliwo nawagati wenfuna kino mba mumaze buba bulimba neyebaka nti kasita nfuna hamma mukama namba hamma nze ne bwe banzitta aba musiru kweri abayina ennya tewali kimala mu nsi gwe woomatiza omutima gwe nga nti kino
mukama kino akimpadde kansabeyo ekirala kati eri abaddira ensi ne bagifuula eyaabwe nga boolaba kati waliwo omusajja eyakafa naye bamuzinira amazina mangi nali waka mu kyalo we yafa nze yamumbikira yali muto wange ewaffe mu kyalo era natya nnyo ng'ate weenu Kayunga ng'ettaka lyalina ewaffe lyeyanyagayo pitirivu nga pitirivu ne muganda wange omu bamusibako twalwana bulwanyo muzza kwera ku ebyo nga linyaze era abeeri bamanyi weeri era babika weeri so nga si weeri eweeno ate nakimanya afudde niwuze yatwalaki nekano bakakujja akyabiinako obuyinza era ffe kusaidi y'obusiraamu naye obanga bakuzise tebajje bakuziikula akyabiinako obuyinza tewali kano ogenda katunda naye bwe twava mu ntalo ezaaliwo ensi yaddamu neeba mpya ebibanja ne biddayo mu layisi kyekituufu naye nga tolina woolima n'otasanga ebisefuliya bikadde ebisuwaani bikadde kitegeeza waaliwo bannyiniwo abaafa kituufu kati eyasigalawo ate yasenza abalala okategedde nkuwulira magazi ebintu ebyo byonnyonnyodde mbimanyi era ntuuka era ssebo nange nfuna akadde nenfumiitiriza nendaba ebintu bingi nnyo nga bw'obyogedde oluusi nentonyesa ne kuziga naye nga bwe tulaba katugeze nga bw'olaba ebintu abantu basobola okulaba ebintu nga bw'olaba oba kyebayita okukozesa obuvunaanyizibwa bwo kati kyokoze okozesezza amaanyi go nojja netunyumya byetunyumizza abaana katonda beyawa amagezi bajja kubaako kyebayita kati oba obayambi n'obibatuusaamu kituufu kati gwe omulimu gwe ogukoze n'omuyimbi kyalina okukola ayimbe ebiyamba abantu nga basudde bwe yayimba tuddeyo mu kyalo tukulaakulanye eka budde owedda ze ennyimba zetwogako eziyamba ensi nange temunnenyani nakayumba eggabawo akakuuma omulimu naye nzizeyo eka kati mesagi bwezito zezetaaga mu bantu yimbayo ebivandulo naye kubaako kyokola ekiyamba abantu ne generation kanjiweeko kino kaakati tuli mu kumenya ttaka tuli mu kugoba abantu ku kkubo muyimbe kyeyakiyimba era n'amagezi sigawa gavumenti kuba basudde yayimba ttaso n'awabula ttaso era etaso fe abagimanya erina byeyatereeza mu luyimba lw'abasudde kati abayimbi bo bwebadde ompanire obweddawo bakoze kyekuyimba okugjako oyimba amanya g'abakazi kati n'oba muyimbi w'amaanyi ng'abantu bayingira omutwalo mu kikaali kyo naye ne bavaamu nga tebalina kye bakusomeddeko ne bawoza omusajja ayimba ennyimba musanvu naye bayizeemu ki tewali ayo tuveeyo sidda mabega kaakati tukozese obuyinza bwaffe bwetulina tubeeko betujuna katonda aba yapa okwogera kanjugiri nti okujuna si ssente zokka n'amagezi gano simanyi muliro ogabula lumu nali ku so kyengaosese atondera abayimbi tunyumya nze nyumya twali twakakola so ssatu twalina 6 naye mbagamba naye waliwo lwe mutuula obuuza abayimbi ne mufumiitiriza ku byenkola ku stage okwo gwe ababiki kuzanyira abantu ne banyumirwa emizannyo gyo gitunyumira naye bwasi kiki wetunudde naye mugamba waliwo lwe musiriikira ne mulowooza nti nze nnyimira ku stage nga sirina afuuwa yadde luwa sirina kivuga na kimu yadde ankubira entoli bwati nga nina kunyumya bunyumya nensanyusa abantu abo ne bakuba n'enduulu mumanyi amaanyi gemba nkozesezza nga ggwe omukubi w'endongo owa beesi bw'abula owaba oba nako era oyo kyuka n'omugamba mumanyi nobayita munge naye nze mufumiitiriza akantu ako basirikidda kika nga namba bakyuka lumu ne bantunulako naye bawuza mugenderera nga abantu bafuluma mufaayo okuwulya nga banyumya ku bye mba nakoze naye mbaga ababinyumyako
lwakuba temwabadde bibabuzaabuza birala kati bafolowinga nnyo bye mba nabagambye naye mmwe ebidongo byammwe ate biremesa abantu ne banyumirwa nga tebafunye kimubagambye. Era tewali muyimbi asobola kuyimirirawo n'ayimba n'anyumya bye yayimba bantu ne baseka. Tewali bamuvuma by the way nomuvuma najja nga tewali kidongo kyonna anti ngabaga nti ne bwabiyimba mu kapera oluyimba n'alumalako era ono omusajja ate abadde kati nze mbinyumya ne banyumirwa n'enduulu ne bakuba nga banyumiza bunyumiza ng'oli awo onyumya oba otudde oba oyimiridde byonna sina kye sikola nofuma nga nenkya ne bakwita baba bannange musajja guli mubi nokola ekintu gundi bwekiti awo no nga teri muyimbi gwe banyumyako kufunawo obudde empube n'olubu lw'ekigere olukola ki kitegeeza bingi by'otuddeko wano ate ensi ng'obisirikidde ensi yeetaaga tukoleko kye tulina okukola ate kinyambye nnyo mungu nanyamba n'enzija eno wakati nali mmanyi sayidi ye eri endala nti tujje tukubemu tugenda vijalingagenderere naye kati olina n'ebintu ebirala bisobola oyamba eggwanga waliwo awantu ogambye obuntu nze no nina profesa ye yakagamba yakayita obuntu itize ubuntu kubanga si kya Uganda kyokka ubuntu kiki owasomako ku gundi bana basajja ababiri bani luwo naki abaluwo nani kalamajo waliwo abantu webaava ne luwo baluwo bantu people ne luwo people abasomako naisi bijjukire naye kati bantu be ubuntu kati bantu ubuntu bantu tekiri muffe Buganda yokoba mu Uganda tulina bannaffe batali wano naye nga bakoze balimu eno section kati ubuntu oba obagasse obuntu Luganda nnyo kyekimu naye njatulayo ekigambo abantu beyagadnaga nti omumanyizaani ati yonna tetujja kugendayo zinaliko ku nnyanja ne wajja amagye ne gakuba abantu kibooko nga ndaba naye ennyanja eyo yaliwoko nga teriko security n'emu tewali muntu yali atudde n'afumiitiriza nti yasooka ovuba ennyanja eyo yaani era ali naye waliwo omuntu eyasooka n'atunuulira ennyanja laba ne muno mulimu ki n'ayiyayiya n'ajjayo engege ne bamulabirako ne bamala nti bulijjo kyewaliraanya mulimu enva kuba mu nva z'omunsi kwali kuyigga temwali mukuvuga bazuula kizuule n'okuyiga era eyiwe yakuyiirya alaga naye kinnomya enjala kyeri ensolo gwenjeryafa n'agikuba nebye tutalya tebatumanyiza nti babirya naye ababirya tebafa kubanga babalaga nti nakyo kiriibwa be balina naliko South Africa ng'ebisaanyi by'amaggo bali babinywera ku cyayi balungi nnyo ffe kati wetwakula tebatulaga ntinva kati tuli ku bye baatulaga tetuyiiya bipya kwera ku makyali ekisaanyi lyekovu lisiikeko limeke towulire lizo nga liwomanga akatiko naye toyiiya kitabo byakugamba nti bino tetubirya tobirya nakati kati ngamba nti omulembe mupya oli ebisaanyi kati kati omulembe omupya lya ku kisaanyi lwaki obeera ku kitabo byagamba oli amakovu kera ku machafu nekikopaawo kisiikekaawo teekamu ennyanya kirye kisoka kukola experiment yo waka manyi n'okukyogerako nekirowoozaako bulowooza mpulira nga tebakikwagaza kubanga kyoli aliwo abakyenyinyala by the way kituufu abali ensene ne batwenyinyala kituufu nnyo ne wano waliwo omuzungu mukwano yansanga emmeeme yatabanguka naye yali ekkovu yatabanguka ali ekkovu ebivo balina bye balya gwe byotayinza kulya bituufu okategete ebikere ebyo kyebamumanyiza nti kati ye ekkovu alina nodirya nga bisi kwali weweeza emimiro otola lusabusabu lwalwolwo nti emimiro gita gisobola okuta ng'olina dimeketa bisi emimiro giweweere omaawo taata waliwo ekiri kyoyogerako ab'emmeeme ennyangu kati Uganda mpya mubimu lwaki ebirala mubimu emmere gye bagamba tetugirya tugirya
mubimu mpya otegedde kati Uganda mpya ku internet abantu basirwadde ku internet etanaweza myaka 2 wano jiwera ate zina tujinna basirwadde ku TikTok watasa n'okweyambula TikTok tenaweza myaka 10 nena naye kati omuntu akulaga nti obulamu ewaabye obulamu bwonna kituufu oba musirwa namba meka awambibwa obulamu bwo mu myaka ate yagamba mugezi nnyo kuba mu nsobi nga bwoga nti tukyamya abantu mu nsobi ng'olina nga omanyi gyenvudde n'akawunti yange omanyi okutoba kw'entobye emyaka ena tekoleka tutuleke akawunti era mpa credit omanyi lwaki gundi zatulema ze X tezitambuza busengu zina principles ninayo naye mmala n'emyezi n'ebbanga bannansi bawano twagala nnyo ebyononese tetwagala nnyo bintu bikaluubiriza twagala byangu tetwagala bikaluubiriza kyova olaba tulya nnyo mu wooteri tetulemu fumba obala obudde bwomala ng'ofumba yakakaga wali kati bwe tudda mu mbeera y'ekyalo ffe kwe twakulira oyo yaba omusiru ku kitundu atya beba baasakanga emmere nga balina ettaka ajja n'alima ew'olubimbi n'omuwa emmere naye nga alina gyasobola ayagala ekuze beba mulya nnimire zenkwenge kazi mulya nnimire luyimba lwani olwo n'enkwenge okitegedde zaagala bituusiddwa naye weerabidde nti bwe weetuusiza ofuna kinene kati tewali budde bwe twagala kulowooza nga balimi nti omulimi mu bwavu obungi akabala omusana n'akuba amavuunike ng'alya malumu ateresa endebe y'ebijanjalo kugisimba mu ttaka taba musiru ennaku gy'ayiseemu wano ate endebe eri evaamu ensawo nnyo naye bw'aba yali endebe ate era teyalimaze yaligiriddeko wiiki eno kati obulumi bwakati buwanguzi bwakya tetukiwa budde twagala byangu AI oginyigamu nekuwa kyosabye naye ekikuwadde ddala AI bw'ogiwa tugeze ffe abawandiisi ba firimu bw'ogiwa tayito byekuwa byoba wabazemu bwonga obukola yekuwa naye tisekuwa byolina ndowooza yo kati bw'oba toyagala kumenyeka ova ku kikyo n'okola kino kya AI naye nalabyawo ne post naga bana ebintu byayanguye naye goze beekuwadde firu ya lugero lu oba beekuwadde firu ya robot kati omuntu oba ogera kutegeera nga robot oba ne feature za wano AI tezirina kati oba otegeera nga robot twefudde robot kati oyogere nti mpa sitole ya kintu AI terina wese era egenda kuwa ebyo ate yanguya tetwagala kukoowa tetwagala buuza Google naye Google ngibuuze taata wange mmanyi Google bagibuuza bye baateekamu ate kyewunyisa yateekamu amanyi bimeka okimanyi nti tolina kyogibuuza netakuwansa yo tefaayo oba ofunyansa gyobadde onoonya naye ekuwa kati abayivu bakati n'abategeevu b'omulembe guno aba .com olw'okuba tebafaayo kumanya batwala kyebawadde era teri alowooza nti buli lwatwala kyemuwadde aba ava ku ssiimu ye era nina mukwano gwange yewanza nagamba akatubuuzeko gwo tetoleekaana katubuuze wano eno international era kasiraga loye yasooka mu nsi yonna musango gwe yasala imanyi biki yakola bwati ye taleekaana nawe buli kyomubuuza kati gibuuze ku Yesu yakuzaalibwa mwaka ki nyiri nijja kuwansa yo tefaayo anti naawe oli waddemu okutwala ansa gye bakuwadde yo kyemmanyi terema butakuwa naye gibuuze Musa omubayibuli ebakulu ereeta byerina kati weetaaga kutwala byekuwadde oba olina okumanya nino olina okumanya kati tetwagala kumanya twakoobwa era kati mu kaseera kano nzenna bennyumya nabo ne besinyumya nabo ensonga lwaki nakubuuza oyagala twogere ku ki ondaba nnyo ku interview z'abantu sitera okulowooza tebannoonya nedda sitera sikulaba olowooza ng'oli muzira nnyo nnoonyeza tewali bankubira nedda sibe bakukubira era nkubuuza ebibuuzo byange tuga kwogera ku ki
omulamu wange ogwagala otya ng'otematema kiro tetukyogerako nga mmanya wawambibwa emyoyo gy'ensi era kugamba omutwe gunnuma tunakola olulala naye omusajja wamwisi ate ogenda kunkwatako era yasembayo okunnemerako twalinayo yantwala eyo bweyateekako kamera ye nenkola nenfuulu nayaniriza abantu nayogera nadda gyeni enfuulu bannange ono ye gwe tufunye muzibu nnyo naye tujja muwangula natende wali onajjako esimu nakati tamanyi lwaki nakikola teyafuna budde nafuna nti muganda ate ombuuza mba nkuliko kyemba nayogedde mankitegeera emyaka gyennemu kyenjogedde mankigenderedde ekizibu kyennina nti omuntu olwawo okutegeera lwaki mba nkubuuza ekintu kati ate sikuwa chance yakubulira lwaki nkubuuza mba nimanyi nti oba omusomesa ayige next time oluusi n'olulala muntu oga nti muna abantu babika bwe batyo kino omuleka n'azikirira ayina katigoleze ayina balina okufuna mu kiti ekyo buli muntu ayina waagwa ejjanzi teribuuka nanzige wali wajja weni nga zikufuna magezi aŋŋamba nga muwa wali wajja nga ye amanyi bingi n'owulya byayogera nga tannamanya na kimu ng'omuleka naye nga ntufunayo basobola okunyonyola byamanyi nga AI yo era ne babitwala balabako ku mipiira siri muwagizi wa mipiira naye wali ogirabye kati bayingira mu kibanda abantu 40 ne badde ne bakayanira bweru mu mupiira n'ebikonde nga bonna obwedda balaba tivi gundi yakubye penalty tosirwala gundi nga babadde ku sikulini ejo tekikulaga nti entegera y'abantu yanjawulo etuufu n'okulwana balwana nga naawe olekaana n'abantu naako kapya nga olekaana n'abo bootegedde ggwe nti entegera yaabwe entono yitawo okitegedde nze serega nansera abanenze enkogge bajja kufa bubi tewaliraba kukogga kwange n'osanga oli alerejja kola dwiro omubiri gususe nange bagamba mbu ngusale gwe tokayana yendi bulungi weewole mu bbanka ewandike ku nnyumba y'ekiwandiiko olaba bagunaabeerako kyogamba gufumuuka ebigoba mubiri bingi kugamba ovudde ku kyabbanka waliwo ebirala mpaayoko ebirala biibyo enda weekebeze bakakuteme gubeerewo omuntu gwe bayinza okukatema ne gubeerawo yenzi kubanga ntwala obudde nendowooza ku bintu ebyenjawulo nze ntuula obudde nemmanya nti waliwo abafa lwe babaza siteegi abafiira munda buli siteegi waliwo abafa mpise kummeka okutuuka weeri tegibaliko oba bwegiti bameka abafudde mabega wange bayitirivu bwefiira wano ntomaki katonda muganda wange oba kojja wange lwabikakakawera waba asiimidde beyatta bamukola bwemmala okumatira n'emmeme yange kyekiyinza okuntabula nze nagamba mama wange erimu nti bw'obanga onkoye tabula obutwa mbunywe kuba nina we nali nga ne bwobumpa simanya kati bwabutabula mbunywa enzi mama wange bwatabula obutwa maama wange naŋŋamba nga bwebo nti buno obutwa bwakufa nga mbulaba mbunywa nga n'enseko nzirina yalina kyase zinzita nyingi natanzita kati waba byenkoze tabyagala aninako obuyinza bungi bayizawe nze mbunywa nga yabumpadde mange nabutabula tewali asobola kunjagala kwenkana ye kati bwaba nkooye ani agenda okunjagala tewali ayinza okwanga byenkola alaba njolekedde ebitawaana mingi labaawo ze nakweteerawo wumu simba ekikajjo kyange kugamba sikitemerawo enjagala ndi kikajjo ki mukama wange era taata wange
awummule mirembe naye naye sisobola bonya olwa taata wange naye maama mbunywa naye kimbunywa lwaki nzaddeko ndabye bwempisa nyaabwe waabwe nabo bwe bamuyisa waliwo akaseera kemba mugobya banviire yagala kwebaka kati manya nekitanga yakikola kati maama wange akaseera alina ekiwa akaseera akankwata obugulu nakuba wansi ate nawe atabeera wamubuuza naye yawambaatira nandeka nentuuka gyenda nti ngamba yagala nfe nga sinywa bwe mbunywa situnula namabega situnulayo mbunywa ekyo kimugamba buli lwe mba ntudde naye buli omutulamu wange tunyumya abantu no balina bama nayisi mikwano gyabwe kyosiga kyokongula banyaabe bansiga ki gye bali yabaana kitegeeza waliwo ebintu byetunenya naye nga otawaanira bwerere bwe bityo nga nesigenzi byendi mukola saagala nnyo maama wange omwagala kati kyotayagala kulya kyekimu tasinga mukazi wange sikutegedde batasingira mukazi wange obyawula otya ebintu ebyo wenzija maama bwe naweza emyaka 14 natandika omukaluubirira twatandika n'okuyomba namperekezanga n'ebiyinja lwaki engeri gyakujja mu buto ayagala obeeremu eyo sayizi ye mula omwana ayisaamu bazadde batono abamanya nti katoya avudde ku stage eri azemu eno n'otambula naye mu stage ezi abalala akukuumira we yakulaba mu kusooka paka kati era bwe nayagala okujja e Kampala mama wange yampeza ndeeta era bwe naddayo e Kampala mu kyalo nemala omwezi gumu yatuuka weni nambuuza ekibuga kyakuleme mwana gwe batoddayo nenyongereza enkomyawo kati awo wonna nga maze okukaluba nfuuse erisajja erikoze n'amaka limukamu neepi nkuba we nawasiza twemaze naye kati emyaka 17 kitegeeza oyo ate muziro singa mange ansanze nafuuka dda kiwagi kati ate byemukozesa bingi okusinga mange ate nti oli abebuta kusaaluno teyandikula yakola omugwe naye we yali badde annemereddwa ono wayingirira mu bulamu kati ate naye ajja muto ng'alina okutoba n'ekintu ekitafugika ozani asinga obugumu maama tomwanukula maama tomuddamu maama kyagambe kyokola ono maama wo byatayagala byokukolako kati mubakazi balina loolo nnene woba walemera bazadde be omuntu eyalema bazadde be alina omukazi eka ekibbi ekitemu kikondo nga abazadde bakyo bakirenga muleo walaba ddongolo sibo inano giri wagirimu kati omwana bwatyo gye bali babalina naye bafumbo balina abakazi eka kati omukazi oyo mumanyi era tokompiyalinganga mukazi ku nnyoko tosobola kwebaka na nnyoko bane n'okimuga nti maama bewenzita tunule oba n'otabuka n'omwokya oluyi maamawo lutalo kati ono akufuna mu biseera ebyo nga nempi okuba togambwako n'atuulawo n'afumba ogusooka n'afumba ogwokubiri n'afumba n'azaala n'ateekawo abaana n'akola famire maama yali mukazi wa taata bulamu bwabwe kati ono lulwo tokizanyira nako tobagerageranyanga buli omu alina looloye nga nnene era bw'osanga abakompeyalinga nga towulira mboozi ye vaawo genda tozeetaaga towuliriza gasiya towuliriza yoyo gojja osanga nga akompeyalinga taata ne maama ani asinga maama wange ne kitaawo famire yaffe bwe beeyisa eyo si bwe beeyisa
kati oba eyiyo taata we yali mutujju ku nnyoko owange yali mulungi nga maama ye mutujju ku kitaawe kati ezo argument sizibaamu. Maama wange yansuula owuwo yakkuza nga mbuuza ku maama ne kitaawe yagalana basajja bameka abatobye n'abaana baabwe nga baba basuulire anti aga nti okusuula nalina waliwo ensonga fine naye ani ankuzizza jjajja oba senga oba nga ndabirirwani kati omukwano gw'olina mu maama gwe yakukuza nga gwe nnyumya kati ate gwe kyekikukakatako kuba nagwo kuwuwo kuwuwo ku muzadde wo nga yakucunya teyakulera nga maama bagamba maama asigala maama nedda nga yakwagala ubuntu tekikoma tasobya muzadde asobya kyogamba abasuula ku kkubo ne bafa baba teyasobya be basuula ku kkubo ne babalonda ne babakuza maama oyo aba teyasobya kati ogamba otya nti omuzadde tasobya naye nga wali okiwuliddeko ekyo bayeyogeza otasobya owuwo waliwo abazadde abali ku ndagu leero nga bali mu kuloga baana abaabo bebeezaali basanze bangi mu masabo balabye bangi era waliwo omwana nennyina nga maama agenze ku musawo munyolo nga mutabani agenze ku musawo muganda omwana gwe basindika naye ngaomwana alwanyisa nnyina byasindika kati ng'omusango oyo ng'omusindirako omukwano gwa maama nze nina gwe mmanyi omukazi eyalemesa bawalabe okuzaala abaana bebazaala be bafa twawasaako muwala we era yatulema lwekyo era nalabako muganda wange yawasa omuwala oyo ng'akutta omugalumbye nazaalawe eba nsonga ki ate omwana owuwo nkirabyeko kati njagalako n'omuntu ano eba kiki ekisinziira bamanye entalo zaabwe baba n'entalo zaabwe maka gaabwe bamanye kye bafa eriyo omuzadde yakolimira omwana ng'omwana buli kyakola kifa omwana bwamala okizuula nti nnyoko yakukolimira addayo na bukambwe oliyo abazadde abanyiiga omwana nafuna olubuto mu ssomero n'amukolimira omwana natandika kubonaabona kati omwana we bwakizuula omwana bwakizuula akola ki kufuna olubuto ng'okyasoma sente yange yakinaku mbonaabona mu mpewo yakinaku wabonaabona naye saakugamba tewali mwana akeera ku makya kugamba muzadde nti twala ku ssomero waali kati omuzadde ndowoozayo n'okikola omwana asome ng'ensi bwetuvuga naye omwana buli lwakola alina okuyitibwa abantu balina okuyitibwa kwabwe omuntu alifumbira oba aliba n'amaka kiba kyamugerekebwa waliwo abasoma ne batafuna maka oyo muweerereye osobola abantu abo bawulira eno mu buto nga nze naye si era abaana benina mbamanyi si abali ebona tebayinza bitegeera naye nze ebanga mbamanyi era nagwendaba nti oyo alina kusoma kumanya nsi nga bweri nina gwendaba nti oyo nno katonda nyambi kubanga mba nabo bajja kuba olunaku lwe bagwa mu nsi mbalaga kati mba sibamanyi temubamanyi kuba temubawa budde waliwo ebintu ebirimu abantu okumanya okolerera abaana naye bookolera tobateeseteese ekafeero Pawulo mukwano gwange oyo naye simunenya gyemirimu gye gyeyalina kati ate naatafuna mukuumaka gwe bwoba toliiwo teekawo mukuumaka omukyala akole byotakoze kati gwe buli lwoteekateekera abaana nga tobateeseteese oba omenyekedde bwereere era emyaka 10 ng'ofudde biggwawo ne baddayo ne babonaabona okuteekateeka bakisa mu bwongo omuntu n'omukuza nawe bwa ekizibu ky'olimu leero tekiggwa oba kino kiggwa kino tekiggwa nkyokuba oguma leero enkyovuunuka kuba obudde tebuganda zibu oba oli muzibu ki oba obukola ki n'omusana gwaka kitegeeza kyolaba ekikulemeredde otunda ettaka kati ate bw'omala odditunda ne kiggwa wajja kujja ekirala olwo ojja onaatunda ki
nga tewali kyebaita oteekateeka omuntu kikula nga okimuteekamu kitegedde owulira kati nali nsomesaawo family planning era nga neewunya Uganda erina abayivu erina abadokita naye tewali avayo kusomesa family planning. Family planning si mpeke na mpiso ligamba nedda. Family planning yekwe omuvubuka si taata akuze agwe omuvubuka kubanga gwe pulaninga family. Planning kitegeeza kuyiiya nakutegeka gwe olina okumanya nti kati ntuuse emyaka 2 nowasa nina okuzaala naye ndi nzekka neeremereddwa ndeeta family ngiteekawo awo n'oyiiya n'okyusa omulimu gw'obaddeko. Egwagukuba emitwalo 10 nga tegimala ate otibusa obudde obuteekako abalala olina kuyiiya oba n'ogugattako eyo gwosanga ng'akola wano ekiraba mu capate nsana wano eyo planning ya family. siziri mpiso si mpiso empiso oba planning wempulira nedda naye gwe owulire oba planning okuwekuba empiso oba oyiyiza planning kuyiiya oba oyiyiza. Tewali mugumba atalina sente oba yeremereddwa kati okupulaninga sikwekubagayizo okupulaninga oli mulu naye n'eyokulya erema nga nawe weekuba empiso buli asomeddwa watandikira yekuba empiso mamire empeke osajja atubeere okupulaninga kwe kutuula nga bwe tuli n'oyiiya ye family planning. Kati gye bali balabye noonya sukulu fees sirina kwekuba mpiso ya family nina kuyiiya noonya sukulu fees sirina kwekuba kati olina ebigambo bwemirayo akaboke ka myezi 3 sukulu fees aba awedde nedda sebo. kati planning kwekumanya nti yakubadde n'awa P1 kati funye wa secondary okulundayo baida wagenda n'okutandika obubonero nga nawe nti waliwo ajja tolabye embuzi wali planning manya lwe binagaana nkatundamu ennya si mpiso. Mbadde mu muzigo gumwe mpezeza abaana bano oba okyajyamu kati weekuba empiso obumire empeke kati planning wetaagayo akayumba ne bwoba tozimbe noonya sente zipangisa luumu 2 planning yeeriwa wekumanya nti luumu 2 za mitwalo aga luumu emu ya mitwalo 10 osevinga aga ekyo tekyetaaga kwekuba mpiso ya family. Bawo obadde gumire ennaku emyaka egi tamu luumu emu osevinga 3 ye planning si kwekuba mpiso kitegeeza myaka 2 ojja kuba oguze poloti ozimbyewo eyo planning esinga empiso. Era singa nabo bakimanyi nti planning empiso singa abasajja ffe basinga ozikuba ffe tuzaala naye ffe tuzaala kati bwenjikuba maama liga ne wano ate tekiŋŋaana kuzaala mu sandula eyo planning kyekisuuza abaana mu bakazi kati gwenzadde mu eri ŋŋenda mulekayo eba planning bampulaniza nedda planning ekomye ono kuzaala kati alina onzaala era ojja tuuka bino nti ate obaleeta ate sematala era abeerewo ojja kusanga nyinimu mukazi wawaka nga alina abaana 3 nga wabweru nayo 14. Kati family planning bweba yampiso etaaga musajja kuba ya planninga naye ate okimanyi ate bakyala kati bagikuba ate bakyala okukunyigiriza balowooza bubi ate nno baba bayivu kati apulaninga olina kupulaningira musajja kaweeta kalibadde mungi nze nina enkwaki zigenda muntu naye tonenya muntu butalowooza batono abali mu ggwanga nga yali atudde kaa ng'awulira wakabi n'alowooza nti kati bwe bukya ku makya nensaanuukira wano
nenzira mu ddoozi lya kitange wendi Watoba. Sikategedde. Wava mu ddoozi lya kitaawo. Ettondo. Bw'osaanuuka ano n'oddayo mu ttondo erya Watoba. Waliwo amanya nti wabaddewo kati weewagaki ng'oli katondo ka kitaawo. Abangi. Bangi. Owino n'esaanuuka etoba ogisange kulukuta. Waliwo amanya nti wano obaddewo nga katondo kali ke kakomyewo. Kyoga tokimanyi nti oli katondo. Waliwo ababa naye bantu bonna bakimanyi kigambi nti taba tetulowooza. Bantu bonna golaba yeepanga katondo ka muntu si matondo mangi. Katondo bwe kati kuba gayinza okuba amaanyi naye watonnyayo katono. Kati bw'osaanuuka ke kajja kirabe nti ekidomola bakisaanuusizza. Nawe bw'oli oli katondo bwe kati era bw'osaanuuka tewatoba. Nali wano otigomya oli wakabi bulala just wakatondo kotuze bwe kati akazimbira mu muntu yatuukira otuwuleko akazimbira mu muntu bantu balemena kugera nti gundi munne naye nga naye bw'oba wakola bulungi onyumizibwako. Oza olunaku Amini anyumizibwako bameka Obote anyumizibwako bameka? Amini ayogerwako bameka olunaku? Obote ayogerwako bameka? Naye Amini talina mu Uganda. Obote ali wano Saudi yonna gyali. Oza gyali bamulikogonaizinga ng'owakabi wano. Ani Amini? Waliwo awo ekitiibwa entaanayi oba bafukako bufuzi. Simanyi bulungi. Ali mu ddungu bagiraga ku TikTok. Teriiko yadde ekimuli, teriiko yadde bbugwe. Kuba si pulezidenti waabwe, omuntu oba wakabiwo ewammwe. Kati ate embwa ekimanyi. Nagamba waliwo ebisolo ebitegera osinga abantu. Embwa tekusobola kuboggolera ng'ekusanze wa neyiba ne weba nkambwe ekulinda waabo. Wabo waayo. Embwa teraga bukambwe. Ne wabanga nkambwe etya waka. Kati abantu ate tebakitegeera. Bagenda n'eri alagira. Embwa eboggolera awo obusungu bwayo bubakanga erina baakaapu. Ng'eyo eboggola kati. Waka waayo. Embwa ne weba nkambwe ennyo ebikoleraka si wabweru. Ogisanze mu tawuni eyo. Era bw'ogikuba ezinga mukira mu magulu mpozi nga yalalusa. Naye namu. Awo. Olaba n'ezikuuma ebikomera bw'etambulamu n'egenda ku kya neyiba tebankaamu. Erina kudda ku kino wano weekuuma wano. Ebyo byonna nno byakufumiitiriza. Ne kuggwe atali wa AI nnyo atatwaliddwa mulembe. Ate okufumiitiriza okwo kwaba batono nnyo. Ebyo byonna by'oli mu kwogera ebintu ebyo abantu bonna si bye baliko. Ate balowooza nti byadda mbu mirembe gyadda. Anti kitegeere leero nti emmere nnyingi tekkusa. Mbadde manyi nti okuteerako. Era tewooma. Magezi mbadde mmanyi bw'obampa emmere ng'eriko n'akasolya. Nedda tekkusa tewooma. Togibaamu n'amaddu. Entuumo yokka esooka n'ekutama. N'owulira nga ne bw'ogenda ebweru weeri. Naye bwe kaba katono oyaayaana okalye. Ekyatutiinisizanga ku nzijuliro tuwoomerwe. Olwanoolye tebagikumalaako kati bw'obanga n'omukwano muyo. Naye entuumo eri bw'eti opapanyi. Kati bw'oggwamu okupapa oba okyawomera. Kati ebiyitirira biba byakudiibuuda. Naye akatono bakakakkereza. Weewalanga nnyo okuba mu bangi. Ofubanga n'oba mu batono. Bajulizi b'e Namugongo balaba bawera 10 n'okusoma. Naye nkakasa n'abalamaga balamagako 5 10. Era bw'oyimiriza awo abalamazi bamenya abajulizi taweza 2. Ne10 oyinza omukuba. Era ajja kumenya abaali mu lubiri ewa Kabaka. Kati ekira kye ngenda okusomesa naawe.